Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala lino gwe ng'olina omukyala oba ng'olina omwami, ng'omwami yeebuzaabuza oba ng'omukyala yeebuzaabuza, wagezaako mukwana omukyala naye omukyala oyo olaba abuukabuuka yagaana takkiriza, naawe gwe omukyala ng'olina omwami, ng'omwami yakwana naye ng'olaba abuukabuuka, osobola okukozesa ku ddagala lino lijja kuba likuyambako. Nkusaba ofune akafansonyi, funa akafansonyi akatono n'akanene, bifune bibiri ebyo. Ofune ne mavi ga mukulu, funa mavi ga mukulu naye mugatteko. Ofune ekifuula, funa n'ekifuula nakyo kigatteko. Ofune ne kayayaana naye mugatteko ku ddagala eryo. Nkusaba eddagala eryo lyanike likale bulungi, lyanike mu kisiikirize oba mu nnyumba likale. Bwe likala lisekule, likolemu ensaano entono ennyo. Bw'omala oddisekula limikisinge mu kizigo. Ofuna akazigo nga si ka abo, beera ng'omikisingamu ensaano eyo, osobola ogifumbiramu oba n'ogitabulamu butabuzi. Bw'omala akazigo ako beera ng'okeesiiga, osobola okeesiigako mu ngalo muno, keesiige mu ngalo. Kati bw'osanga omuntu oyo gwe wakwana n'agaana oba nga yakkiriza naye nga yeebuzaabuza, beera ng'okwata mu ngalo ze. Singa akuwa engalo ze n'ozikwatamu, osobola okubeera ng'oyogera ebigambo bino ku sipiidi mu mutima gwo. Osobola okugamba nti mukazi gwe oba muwala gwe, wagaana okunkwatirwa akafansonyi okunjagala, ogatteko ogambe nti kino kifuula, njagala kifuula ebirowoozo byo bidde gye ndi. Otandike okubeera ng'olowooza nze, otandike okubeera ng'olowooza ku nze. Ogamba nti musajja gwe oba muwala gwe, wagaana okunkwatirwa akafansonyi okunjagala, kuteddeko ekifuula kino, njagala kifuula ebirowoozo byo bijje gye ndi. Otandike okulowooza nze, otandike okulowooza ku nze. Okuva n'olwaleero bw'otyo byogere ku sipiidi ng'okutta omuntu oyo mu ngalo, engalo ezo ng'osiizeemu akazigo ako kuwatabuddemu eddagala lino. Kigenda kuyambako omuntu oyo agenda tutandika okubeera ng'akulowoozaako. Njagadde mbabulire ku ddagala lino, naddala mmwe abalina abantu nga bababuzaabuza tebabafaako. Oli akwana n'akuggyako ebirowoozo n'akufiisa, oba okwana omuwala naye naaba nga takufaako, ng'ali ku bantu balala nga gwakujjukira bujjukizi. Osobola okubeera ng'okola ku ddagala lino, ebirowoozo bye obisike bibeere nga bidda gy'oli, kijja kuyambako. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.